Yes, omulungi andaba nkulamusizaako nnyo kasente bwe kimu kitambula bulungi amuzikola haja bulungi amishafi kulanga nzaakumuzaako ogamba oti nagyoli mbeera bw'oba ntunuulidde eraga nti yakinnyika ggobe tuli mu mwezi ogwa Museenene omwezi sorry tuvudde mu mwezi ogwa Museenene aye nga tukimanyi nti gubeeramu embeera nga yampewo era eba erina okubeera nga ate egoberera naye nga kansubye nti buli omu ali bulungi. Muhammad Kyagaba Dante ali ku kamera ku lwa Tamale Henry atasobodde kubeera nga wali naku lwa leero tujja ne program twogera biki ebibadde mu wiiki era tugenda kubeera nga tukubaganya ebirowoozo ku bintu ebyenjawulo. Ensonga egenda okuba nga esooka emikutu gy'aba NRM ba propagandist oba abamu ku bawagira NRM nga bali ku mukutu bali ku social media emikutu ku Twitter abantu emikutu 418 basobodde okubeera nga bagiggala. Tugenda kuba tukyogerako na ngeri ki sinakindi nabaani tugenda kuba nga ensonga ezo tuzoogerako. Ensonga endala gye tugenda okubeera nga ate twogerako tugenda kwogera ku ennyonyi yaffe ya Bombardier abagitundiramu enseenene baali bakola ki? Baali bapromotinga culture yaffe, baali bapromotinga sorry si culture yaffe naye ebyokulya byaffe ng'enseenene kwatula nti Rolex kakati bazikoleramu bazitundiramu abantu baziriiramu no tebazitundiramu naye baziriiramu era zatunzi era buli omu bwayingira agansooka ompe ku Rolex eyo. Tugenda kutunuulira ku enkwatagana wakati wa parliament oba legislature ne executive oba government. Wano nno nga tutunuulira ku engeri government yasobola okubeera ng'esindikamu copa zaayo okubeera nga zikuba enfo z'aba ADF bagambibwa okuba nti be bamu kubakola obulumbaganyi mu ggwanga lino erya Uganda mu nsi eya DRC Congo. N'ensonga endala tugenda kubeera nga tuzoogerako. Olwaleero andi n'abakulu baneeno ab'enjawulo abatulaba nsanyusa okubeera nga nzizeemu bbala ku wiiki ewedde nesobola kubeera nti nno mbeerawo naye mbeera wamu nammwe abanyoleddwa mu mbeera yonna tubasaasira abafunye essanyu tusaba Mungu alibakuumire. Tuli basanyufu nti nno embeera ffenna nga bwe tutwalira wamu otuukako ewamu nno n'akaaba naawe n'okaaba n'ogamba ataawe kati kaŋŋume n'ofuna essanyu. Embeera ffenna etunyigira naye byonna be Mukama ate atukyusizeemu ku mbeera aye tusanyukire ddala. Amina. Nsonyi tuyanzeege Beka. Abatulaba pozi Mukama wange nsaba onzikirize nsooke neebaze buli ateekamu kaddata ke aba nga asobola okutwegattako ku mikutu gya internet n'aba nga atulaba mwebaza nnyo yeebalire ddala pozi nsooka okusaasira nga bulijjo abatuusibwako obuzibu mu mbeera zonna. Nsaba Mukama mwamwekwasa n'abo abafunye ebirungi mbajagalizaako katusabe programu etambule emirembe. Toyanza nnyo toyanzeege somesa sebo gambulize modulator neyanza nnyo neyanzeege tubeebaza nnyo ku mulundi guli bane mutulaze okwagala okuyitiriva ennyo y'ensonga lwaki tuli wano okubeera nga tuggusa ensonga mu ngeri yonna mpozi era nkyali kansala wammwe tumwebaze Richard musomesa kansala wa Kazo Central Zone 1 bananga abatulabira abampulira mbalamusa nnyo mbassaamu nnyo ekitiibwa era mmanyi mu mbeera yonna buli kimu tujja kitambuza omanyi kye tukkiriza era kye tukakasa ffe nga aba NRM ffe tuli mu buyinza we are the people in power. Okubeera the people in power tujja kubabeererawo tujja kukakasa nti ensonga tuziggusa tujja kufuba okulaba nga tuteekawo platforms zonna zinaddamu ensonga okulaba nga buli kimu kitambula bulungi era olaba nti waliwo obubonero obw'enkulaakulana buyitirivu nnyo ate era tukyakolera ddala musigale nga muli bamativu emirimu tujja gikolera tujja teekawo ne platform z'enkulaakulana suubira nti buli kimu kijja kutambula bulungi
era katono nnyo ke mbadde nsaba okuyisaawo bannange natambudde ne kaadi yange eno eraga nti baŋŋema ate ndi mukulembeze ndi director Mulambo wa Creative Junior School oba asobola ate mu kifo ekituufu community hospital eryerugoba ŋŋema era ne stamp yiino saafuna buzibu bonna bannange bannayuganda mwenna kabatugeme sente nyingi nnyo nga bamu tetuzifunye nga bamu twegeme tumate ekonome mwaka ogujja abatannaba kugulibwawo bonna bagenda bagula nga kwotadde naffe ab'amasomero basomesa bannange platform yaffe ejja kubeera enoonya emirimu ng'amasomero bagaguddewo emirimu era producer nja kwogerako naye tulina emirimu gye tujja okugabira abawuliriza abaffe era abatulaba kubanga muli bamuwere era tubateekamu ekitiibwa tujja kusaba programu etambule bulungi era tugenda batisiza bulungi mutwesige nemwebale tuwagiramu ebaboosi baffe tubasaamu nnyo ekitiibwa amina tweyanza nnyo tweyanzeege era yogedde ddala ng'ali abali mu buyinza abantu ekyamazima beegeme ate waba nga ali mu buyinza naye akulazi yakulu yonna ŋŋeme kino nno kiba kituzaamu amaanyi tusaba abantu bonna banne tugende twegemese ate embeera ebire nga etambula bulungi olunaku lwaleero tugenda kuba tutandika ensonga eno emikutu mingi bazze bagiggala naye eno twagala tukitunuulire olunaku lwaleero gavumenti yavaayo neyeegayirira YouTube eggala emikutu gy'aba National Unity Platform aba bloggers baayo olw'ensonga nti baali boogera ensonga ezigambibwa nti zisiga obukyayi ku gavumenti eriwo. YouTube teyakikola andowooza ne ku Facebook tebagiggala naye ate ne baggala emikutu gyabo abali mu aba NRM ababakolera ba bloggers aba Ashback Kato n'abalala basobola okubeera nga emikutu gyabwe bagiggala. Essaawa ya leero bw'ogendayo tojja kubanga obasanga. Leero emikutu ejaggaliddwa giri 418 gino nno giri ku Twitter era emu ku byogerayo Twitter evaayo n'agamba nti we removed a network of 418 accounts engaged in coordinated inauthentic activity in support of Ugandan presidential incumbent Museveni and his party in National Resistance Movement NRM. Bino no ye omu akulira ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu Honorable yavuddeyo n'essanyu ery'amaanyi n'agamba nti when Facebook blocked accounts he had been using to popularize and defend his brutal dictatorship. Mr. Museveni banned it and migrated his online mercenaries to Twitter. Now they have been blocked from there too. Time comes when a despot simply has no places to hide his skeleton. Awe tugenda okuba tutandikira. Yo mubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu musanyufu kubagamba nti omukutu gwa Facebook gwaggalibwa olw'ensonga nti ababaka aba bloggers b'NRM babasuula ettale ne baggala accounts zaayo ne bakyuka ne bagenda ku Twitter era nayo abayise b'amasinaries abo nno baba basasuddwa busasulu ndandise ne Hasani Musa ensonga tuli basanyufu muli basanyufu kyenjaga sobola okubuuza Twitter kino kye yakoze bwenkanya si bwenkanya
kisooka ekirungi ffe tubirabira wano naye abasajja abo bakola okunoonyereza goyinza okubeera wano ogaa twitetegeera ekyebi Uganda ne bakola okunoonyereza webagamba nti mu butuufu napositinze ekintu ekiraga enguudo eziyita wansi mu ttaka batuuka Uganda nga teruyiyo wadde n'olumu ekyo kiba kiki so kitegeeza ebintu bye balimbira ku Twitter nga ndaba bingi kyogamba balina laba byenalemu byokka ebya NRM manyi ezi gavumenti kuba tulina ziba zirina tuwa facts oba kitegeera si propaganda ngera bwe bagambye nti propaganda kyebakulembezesezza naye ebintu byonna byonna ogenda olaba ebintu byonna ebijja ebya NRM ogenda biraba nga bongeramu ssupu naye bw'otuuka ku ground n'ogamba ssupu mutuwadde kassupu akalungi naye kiriwo kye tulabako wewe batongera ssupu njagala ompeewo bwe batongera ssupu kati opposition ayongeremu ssupu opposition agenda kugamba waliwo akatambi akali mu kutambula nga bagamba nti nga oli yali ayogerera mu kwali kwanjula ndoza yali bakidde awo n'agamba nti sajja Abeli n'atugamba tusimbe tugende tusuule akalulu ebisigadde tubimulekere ne tukola naffe ne tugende tusimba gwa kasota ne tukumulekera tuba tuli awo atugambe bimulekera ng'ate batugamba ng'ate atugamba banne bansibidde mu nju ekyo kyemugamba n'ayongerako ng'agamba nti bwe yawaba omusango bwe yagujjayo n'aguteeka mu kooti y'abantu kooti n'etuula kyebagezaako okukugamba kyebaali bagezaako kyeyali agezaako okukugamba mubimulekere ekisooka byonna yabikola bwe babimulekera n'akola byonna yabikola abantu balowooza nti agenda kuvaayo nammundu obaakube nedda ekisooka yabalaga ono kyeyakola bamusibiramu kye mu nnyumba si bwe kiri n'ekyokulya takyafuna paka ensi yonna bwe yakola ki ekyo kimu temwakiraba ng'ayagala abalage kiki mwe gwe muyita omukulembeze kyali kyebayita omulekera kyeyabalaga nti mubimulekere kati abalaga ekyokubiri nzijja awo wennyini ekyamukolebwa kyekyakolebwa eyaliko emabega Dokita Besigye era naye yasibibwa kyekimu ekyenjawulo ekiriwo naye yasibwa ebbanga ddene ekirala tuyingira ekkooti byonna kiri kyokibuuseeko anti nkulaga bijjira mu mitendera kati nkulaga kati kino we kivaako tuyingira ekkooti ffe twali twagala kulaga abantu tebakyayagala babuulira ngero baagala balabeko ekkooti kwegamba engeri abantu bonna gye bafolowingangamu ekkooti n'ow'omukyalo wansi eyo yafolowinga eki naye abantu bonna ekkooti bye yakola bonna baakakasa nti mu butuufu kati nzira ku kya tusogatoddeawo wenyini ku kkooti okutwala omusango mu kkooti aba National Unity Platform bennyini bavayo ne bagamba ekyamazima nekkooti tetugyesiga bwekiri naye tulina ogikola ki tulina ogikola ki kati kyekibuzo kkooti ebakuba in favor of NUP kkooti yantegeeza nawe okkiriza nti teyali in favor anti okubeera in favor omusango mwaba kuwangula okubeera in favor kiba kitegeeza nti nno kooti yeekubidde ku saidi gamba singa kooti yali nenkanya kale kamutereeze singa omusango gwasalibwa nga in favor of you nga mwabawangudde togamba nti nno togamba in favor gamba kooti singa yasala amazima kuba ogamba in favor oba ekitegeeza nti nze ontaddewo nkole ki nti onyambye kiri eri nkiwangule nedda tuddemu ndowooza kyeka kale tukisse mu lulimi olwaffe olwatudde mu lulimi olwasenga kooti yasalawo nti ffe nti mwabawangula yandibadde ntuufu ekikulu kiri nti
biki ebikoleddwa okufuula etteeka okubeera nti ono awangudde okitegeera biki ebikoleddwa bannaaki mwe mwali mwagala babalage kiki ani atalaba bujulizi gwe tewabulaba oba weenale muteyabulaba kansoke mpumulemu katini ate mbeere nga okay omulungi andaba kansuli nti oli bulungi tukyali ne Hasani Musona ne Hasani njagala kuvaako nga njagala mmaliriza ensonga eri ey'okuggaza yes kati gusa ensonga eyo ensonga eyo buli wookola ekintu omanyi abasajja abo bagoberera nabadde nkibagamba bagoberera ebintu bino tojja mugamba nti nno tukoze bino nga si bye mukola kitegeera bwe mwalaba bwe batta abantu mu kulonda mwe kati mugende eri mubagambe nti asiffe tukola ki nga gwokwasa emmundu gwokoze eki ebintu byonna byonna nga bwe mwabiraba manyi saagala nnyo okuddamu nti ate bakola bwe naye mwabiraba kati gwe ate ogenda eri ogambe nti bannaaye Uganda eteredde bw'ogamba nti ebbeeyi y'amafuta mu nsi yonna yakendeera mu covid nga baro emu yali egulibwa $1 kati ne tugamba nti nno e Uganda lita emu kati essaawa eno egenda yingira enkumi mmeka naye yase eri mu nnya bisatu yase eri mu nnya mmeka munyoga yase eri mu nnya bisatu luli kibadde tukaaba nga eri mu ssatu ebi okitegeera naye mujooga yase kati eri mu nnya bisatu okitegeera kati omuntu wojja abantu bonna mu nsi yonna ensi yonna egoberera trends z'ebintu amafuta ge gaba gasse mu nsi yonna mu Uganda ne mulaga nti agamu gali waggulu kiba kitegeeza n'ojja ku Facebook Twitter n'ogamba abantu nti Uganda kiri bulungi n'ebintu bye mulaba commodities ziri wansi amafuta gali wansi oli kwasinzira n'agamba bano ensi bagirima nkubuza ekibuuzo nga kyekisembayo ekyaggasizza emikutu gino kulimba anti kuwagambye propaganda tabeeranko nti nno waafuuka propaganda kitegeeza nti ekintu kye balaba kungulu kyekirimu abaabika President Museveni nti afudde babaggala oba teyali propaganda kati waliwo ebintu atandika mubeeka agende ku mukulu beeka waliwo ebintu ngeze ku beeka Hasani nyanza Uganda Shafik mozi mu 2016 waliwo ekibinja ky'abantu abatono ennyo ebasaanikira eggwanga lyonna ne bakwata intaneti yaayo ebiseera by'okulonda kwa bonna ne bagigala ekyakomaawo twaddamu kirabako omwaka guno gwennyini ogubadde ogw'okulonda ne bakolera ekintu kyekimu tebakomyawo gavumenti neyegatta n'ekitongole ekya UCC nga bagaana buli opposition agezaako okugenda ku mikutu gyaki gy'empuliziganya okweredio ne TVs naye ze nabalabako baaliko naye tubuuze baaliko kiseera ki era budde ki ebiseera ebyokulonda akaseera ke babawanga budde bwa kiro prime hours abantu bakola kire enamba esinga emisana weegala n'obudde obukola weegala n'obudde obulaba TV era gyogenda ku TV zaffe ez'eggwanga TV zonna bwezibeera ssaawa 6 bateekako music mukago gwadde gwekiro naye totunulidde kuva ssaawa 2 mpaka 5 ba 6 kyekibeera waawo awo nawondera kubeera ku byabwe ende that eyo prime hour kyenjagala okulaga nti obudde bwonna obuli suitable
obw'omuntu okutuula wansi n'alaba TV bwe budde obw'okumakya okusinga ddala ssaawa nga 3 paka ssaawa nga 5 nedda ssaawa ezo abantu baba bali mu kukola nti abantu babeera TV zaabwe ne rediyo zaabwe mu matu naye kati omuntu onoomuzuusa ssaawa 6 ateeka rediyo mu matu ng'ekira alina okukkira okukola kyemba njagala okukulaga nti ekibinja ky'abantu abatono kyagezaako okubonyaabonya eggwanga lyonna jjukira abantu bizinesi zaabwe ziri ku intaneti abantu kwe basomera era ndowooza okulaba tubadde mu covid amasomero international schools zozeyongera okusomera n'ebibuuzo ne bakola n'ebifaananyi okuwa ebityo naye bo enswera yebagudde ku bbwa basansabaze ate nga abantu ebinamu ku bantu obukadde obusoba 40 webajjibwa ku Twitter ndowooza enseera esigala ekola etya naye njagala tukkiriziganye nakyo okimanyi nti social media esingako opposition social media sinza kuyizigana naawe lwaki kuba enamba esinga yonna era nga bwe tulaba aba electoral commission batulaga nti abenaalera be basinga mu ggwa kubeera bebasinga okulonda ki no kankubuza ekibuuzo wabayo live yowa opposition neyowa NRM eriwo esinga olabibwa tongamba nti abasinga okulaba owa NRM abaziba aba NRM bokka nkubuza ekibuuzo kyange aliwo asinga ofuna views enyingi nsuubira bonna bafuna njagala tubeere nga tuli okugibwako kwa internet bagijjako lwaba opposition ndi mukubuuza mukulu ono omanyi lwaki nkikubuuzizza naye okuddamu nekugamba si nti nno buli owenaremu wayimirira watu ku TV benaremu banaabulaba bokka nawe opposition bamulaba naye asinza so nze kyambadde ntunulira kirimu ekiti nti opposition ekozesezza nnyo social media platforms okusinga ate bolaba waliwo wano abagamba nti ffe ebuzibu buli Dr. Besigye bwe yafunanga Facebook yali temanyikiddwa nnyo wali okiwuliddeko naye njagala tukkiriziganye nti ennamba nga yembadde nkugamba ennamba yaabwe bebaggyeko ebina mwambeka 18 ntono nnyo kyakubiri social media platforms oba tugambe oba nga Twitter si yokka gy'oyinza okutambulizaako information okubuulira abantu naye nga omulembe tuli kugwa .com mu nsonga eyo yennyini sooka okwasaganye radio ne TVs bazeesigaliza opposition bagendanga ebisa by'okulonda babagobesa mikuba wa eddakiika ntono kati basooke bamalirize TV zaabwe era TV waliyo nice ani ajirojiro era naye eri online eya Kazibwe Bashir naye nga mu mateeka buli kifulumiza ku ndo nga kiri Uganda yusiye kuleeta tukkirize nti omuliro gwa NRM guwulikika kuba buli wosalawo gamba nti for example singa Bobi Wine ajja Kampala agamba omanyi waliwo polisi kyetera okukozesa Bobi Wine oba Dr. Besigye agamba nti bakozeseza preventive arrest awezagera kyekugamba omuliro gwagenda okujjawo ne bagutangira tukkirize nti bafiirize omuliro waliwo omuganda agasana ekintu kyakonyeeko nti buli bannayuganda bebavaayo ne bagezaako okulaga ensi ki ekigenda mu maaso abasajja abo babadde bakozesanga platform zaabwe nga bagezaako kibitirira ensonga ezesingira ddala okubenga olwaki bagezezaako bajja kuki baleke ensi yeyabye eyabika President Museveni yali mutuufu ye lwaki tebamuddira anti kyenkugambye nti kati omu amubika n'omulala n'addamu nava naawe obujulizi nga obutaliiko kulimbisa nga bwe badde bakola anti no neno saidi yabika bwe bakubika ng'ovaayo kitegeeza ne bali we boogera ekikyamu
just bano baleete balage ekituufu bali bande bakeza naye obuzito by the way munansonyi obuzito bw'ekibi busukka tosobola kubeera nti nno dictator wabanyigiriza abantu okukaddaana ne bamubika kati abanyigiriziddwa atya kuba yeyiwa amaanyi omuntu anyigiriza segeza yewaamaanyi gali mulisobola okubatuulako nga muli ataebama muvise nga wenkugambye tv yazitutwalako yazitwalako asobola okuyita ku tv n'avaayo n'agirekera abantu abamubika asabamubika abantu abanyigirizibwa bonna bayita ku social media kuba balina obusobozi ekisooka kyalonna twitter omuntu ne baba mugiyo ku internet asobola okuyiya yayanga ebayiya ne bayita eyo ne boogera amazima naye osobola okugenda ku tv nga gisobola kwogera kumenya saa zino n'ogera n'owaayo ensonga yo njagala ompulira amazima era amawulire bagategeera owa tv nyini abagenda kuggalwa ebifaananako ebyo katweyabize ku twitter nga tebali ngende wamusomesa osajja wa NRM abasajja nga babatwala nkyaki ku mikutu egibakwanira wala oba social media neyanziza nnyo modulator n'abandaba bonna omanyi ebiseera ebisinga tuyigirizibwa okusirika n'owuliriza buli lw'osirika n'owuliriza osunsula era omanya ebirowoozo then n'olaba engeri gy'ogenda yita birowoozo ebyo kunyola ekituufu kikyosinga oyisaawo bali basirike ng'oyogera oba ati gewawuliriza kale genda kyembadde mpisaawo era kyembadde ngezaako okunyonyera modulator okubeera nti mbadde nina osooka okubawa audience mpulirize kye babadde boogerako ku nsonga eyo naye nga tuzze ku mulamwa bw'obadde osoma paati eyo tulabyemu propaganda kyemmanyi bwe tuba twogera propaganda kati ng'amawulire agasobola okuvaayo ng'era gali mu propaganda mu ngeri eyo of course era gaba geetaaga geegoba ge bagamba agataliiko mutwe n'amagulu gaba tegaliiko mutwe n'amagulu gaba na kibutobuto kyokka kitegeeza tegasobola n'obusobozi obutambula gaba tegabulina kati mu mbeera eyo ekituufu tetujja kukkiriza nga NRM tino batutwalaganya okubeera nga bablokinze bannaffe 14 naye kye tulina okukkiriza tusooke tukiteeke mu mbeera nti oba oliawo opposition yo kyeyinza era all along yebadde eraga obutali bumativu bwayo ne ku bintu ebirabikako nti butuufu tebanyigirizibwa nti bwe waaliwo embeera eri ey'okubeera nti baali boogera ebintu ebyali bisasamaza ebitali bituufu bakwatamu kintu bakikwatamu naye fe aba-NRM tetunava nayo olw'ensonga ekyakolebwa kyonna tujja kwongera bwe kiba kyetaaga kwedifendinga tujja kidifendinga kubanga ffe omulamwa gwe twagirako era President Museveni gwe yagirako era gwe tumanyi ng'aba NRM yajja kusekiwalinga future y'abannayuganda irrespective oba biki byonna bye bagamba nti basaasaanya propaganda oba biki ekyo si kituufu ffe tutambuza nkulaakulana tusekiwalinga future y'abannayuganda tugezaako okulaba nga bannayuganda buli omu yenna ali mu nsi muno abeerera ddala ku mulamwa so ekyo ekyokubeera nti bablokinze amazima gajja vaayo okuggalawo tulabe kikosa kikyenawe bwe baba bagaddewo ekyennaku ekibaako nti development yaffe already gye twalangirira nga tuviira ddala ku pulezidenti waffe bonna ffenna abali wano ne abaposition gwemmanyi kyemmanyi nti nabo era bala ebirungi byakoze era ebikolebwa babimanyi lwakuba tebakkiriza kukkiriza naye nga byo babimanyi kati ffe ekyennaku nga ba NRM ekiyinza okutukosa kubeera nti baba ate balemesezza
programs ez'enkulaakulana nizo tutwala mu maaso ezirina osigala nga zitambula era nkiwa bonna abavunaanyizibwa ku nsonga eyo bajja gezaako okwetegereza propaganda oyo bagamba nti NRM ekirimu kyesuubira nti noffe ebyaffe bya propaganda ebyaffe bibeera bituufu olw'ensonga nti tuludde nga tusuubiza era tubikoze enguudo muziraba amasannyalaze amasomero bagenda gaggulawo bizinesi bagenda zita tulabe nga buli kimu kitambula musomesa omukutu gwa Facebook we baggala abamu ku ba bloggers ba NRM gwaggalibwa era president n'avaayo n'agamba nti Facebook neeba teriiwo ensi egenda mu maaso ekyamazima ekyatambula wadde kale olabako nti ne gavumenti n'ebimu ku bitongole bya gavumenti bipositingayo wadde yaggala omukulembeze ne tutatusuubire nti egenda naye baganda bange nze ekintu kyenkakasa era kyenjagala okwongera n'abampuliriza n'abandaba tuleme buli ensonga yonna yonna gavumenti yaffe tetukkiririzaamu era tubeereddewo sekiwalinga future yaffe naddala ffe ng'abavubuka bannange tuleme kutunuulira sayidi eno yokka yokka embi ne bwebeera kinusu kibaako sayidi bbiri tutunuulire sayidi eno nayo etutwala mu maaso ekirungi ekiri kuba bingi ne bannange bakimanyi Facebook yabulaze Twitter obwenkanya bwe tutunuulira okusinziira ku sayidi ya NRM teyabulaze olw'ensonga yalemesezza programu zaffe zibadde zitambula zetwagala zigale nga zitambula okubeera nti kubanga kiba kinene nnyo ekyo so okutusaba abavunaanyizibwa ku nsonga eyo manyi bajja kiyingiramu tulabe ng'embeera edda mu nteeko. Amina teyanza nnyo tweyanzeege tuli ku nsonga twagala buli omu ngenda muwaayo esekendi 3 tuwunzike ensonga eno ate tubeere nga tukwata ku nsonga y'enseenene mu Bombardier. Azan pulezidenti wo musanyufu nnyo era avuddeyo n'agamba nti bano yabayise bamashinari basasulibwa waliwo buloga atasasulibwa waliwo buloga ate gwe batasasula gyebali akibaga kato bamuwala yakakadde kamu n'ekitundu yayogera ye kennyini bampadde laputopu yiino ngenda kukola ki nebamuwa n'ente 5 ate kati obujulizi obusingawo oba oyagala mu sekendi 3 njagala owunzika ensonga naye Twitter Facebook biki we wantu ensi yonna we yafuna omuntu wa expressing views ze kasita abanga tanyigiriza ki kati Twitter, Facebook, Instagram nezo zonna eziriwamu ebyo buli wovaayo ensonga ng'egenda nyigiriza abantu bangi naye n'obeera ng'okola ki ogiteekawo kati bafuna okunoonyereza era gwe genda nze njagala mbawe challenge n'owa NRM mugende musome kwe basinzire kuba bakifulumya outline ogenda kisoma yonna yonna kwe basinzire ogenda laba nga ansa wekoziwa kati ate ogonyongerako kati pulezidenti wange waaba yagambye naye yasomye outline kubanga kati tebajja kugamba nti no Museveni bamugambye ngenda kujjako pulezidenti Museveni bamugambye nti yakuba bo ne bageza bakyogera ngate tetulina bujulizi nange awo sikkiriziganya nakyo kati bwe bakifulumya kijja wawaaza abantu kati agadde ogwo omukutu oguwawaaza abantu ogulimba nti Museveni akubye abantu bo anange simbasi asa ni mukutu gumu gwe gwogera ebitali bituufu kyengezaako okugamba kale mukulu beki tulina eddakiika sekendi 3 tugende ku nsonga endala nsuubira bebaggalidde omukutu babawadde obukodyo n'obuyiiya
batandika ekintu ekirala kyonna kuba enamba y'abo abasinga babadde nnyo abeesingira nnyo ku ssente z'omuwa omusolo nga bayita mu kuwandiika bitagasa ggwanga ng'engeri gye bakyali abavubuka enamba esinga batandikewo ebintu bire binaavamu akasente baleke okulooleza mu nte basuubiza ente ya30 waliwo yatulaga ey'abajamani n'abati n'oyo bwesiba bamusuubiza yali bingi balinze ssente zebataakolera batuyambe babeeko ebirala bye bakola nsubidde awo ki eggwanga lijja ttambula n'amaanyi bakyalira basobola okulima teyanza nnyo teyanzeke musomesa sekendi 3 tugende ku nsonga ya okusinziira ku nsonga eyo nga ngiwumbawumba bwe nti ne baba nga bakutte ku kya Twitter information esobola otambula mu ngeri yonna ffe nga NRM naddala abavubuka tujja sigala nga tu-expressinga views zaffe mu ngeri yonna emmativu olw'ensonga gwe twesiga ffenna bannayuganda yoyo pulezidenti waffe Yoweri Kaguta Museveni yasuubiza okusekiwalinga future yaffe mu ngeri yonna tujja kufuba okulaba nga information tusigala ng'etambula naddala ezimba omuntu okuva wansi paka waggulu. Amina teyanze katumbulemu katini tudde n'ensonga endala. Yes, omulungi nkukulisaayo weebale nnyo byonna byotusaako engalo nenga tusa okwebaza mwenna abasubscribinga abasharinga abalikinga ate weekend nsanyusiza nnyo nti mulaze nti mweyongedde kutuli tukyakola program ziri zetukola n'abakyala bano abali ebweru bakadaama mwazagadde era nga tubasuubiza tukyazibaleetera n'emboozi endala ez'enjawulo tugenda kuba nga ate tuzibatuusaako. Asa owa kamera kansubira akulaba bulungi ensonga gye tugenda okubeera nga tutwogerako essaawa eno Asa nimuyise nsonga wemubuuzizza nti eyabika omukulembeze yali mutuufu anti waliwo embeera kati ensonga ndala gye tugenda okubeera ntwogerako essaawa eno yennyini yegombadya okugitundiramu enseenene. Erimu ebintu bibiri nti oli yaze n'atundiramu enseenene ate neyeekwatiramu ne vidiyo kugamba ate nga yabadde alaga nti kyakola ayagala abakikwate ate n'akifulumya. Waliwo okubeera nti ozze kutunda n'otundira awantu n'okola ki n'ogenda naye waliwo okubeera nti kino kiwabadde okola kiriko embeera ey'enjawulo oba enneekusifu erimu kubanga kati for example Hassan okutandika otuwa embeera singa nzijeewo okukyalira naye nga bulijjo nzija naye nenzija ne kamera tandikira kati nange ngenda kujja mu mbeera ya kifuuzi singa nina iPhone nenjiguza muganda tuli mu bombadi n'omukwata mukola bwenti nga muguze bwakuwa sente kyogamba bansi kakati awo tuyingira ne tugamba banna waliwo akagambo kano akanyumire biyu Buy Uganda, build Uganda. Kaddawa. Ate akantu ako President Museveni wa Museveni kaagala nnyo gavumenti egambye sokoterezemu nti pulezidenti waffe kiwalinga future Saabalwanyi akantu ako yakasoosowaza nnyo akabubu era nange kololo nali era baali bagambye nti negundi eyo bobajja priority esooka abalina ogikozesa public servants si bwe kiri kati omwana kaŋŋambe ntutte iPhone yange ngitunda ngiguzizza ono nekutte video kiwulikika bubi anti waliwo enjawulo
Ziri nseenene. Products no matter. Ziri nseenene. Kakati ekizibu kye tulina wano e Uganda oba abantu tulina nnyo ebintu bye tulaba ne tutabiwa value. Ate ebirina okuba ebya value ne tubiwa value. Ebitalina kuba bya value ne tubiwa value. Ebintu ebirina okuba ebya value ne tutabiwa value. So Bombardier yatukiriza okutembeezaamu. Ne weebeera fly Dubai batembeeya. Osobola okukolera mu kyoya. Nekyembuuza wali olabyeko yonna eyalayi gye batembeezaamu. Abantu bulijjo bajja nagamba mbadde nzija omusajja nanguza akasimu ekyo kyanjawulo era kikola abali babiri awo. no oba babadde basatu oba batukiriza abatembeeyi bajje mu Bombardier. As long as nange wano wenzija n'akasimu nenkaguza ono ngandi waliwo ekintu kye natandise ku social media nkirabye ku mikutu gy'abakulembeze bo bangi nga bakubye Bombardier ng'etuddemu abantu nga mulimu omukyala alina ekisero ky'ennyaanya ekisero kya gundi n'ateekako konde bateekako beni ngagamba oba Uganda eddawa naye mu byonna omanyi ezo emboozi ezo zitazimba Uganda siziwa nnyo makulu. Emboozi eyo esaana ng'abantu mulinamu kasente naye abantu baavu. Abantu mulinamu kasente, abantu balwadde, abantu tebalya. Kati tubeeremu eyo emboozi eyo oba oli yatunze ensenze eyo emboozi. Njaga tukkanye tyasani. Jasi emboozi ekuyinze buyinzi. Naye tukanye bwe tuti. Nga tumaliriza sekendi abiri. Nga tumaliriza. Ekyakoleddwa kuba banano beetonze. Ekyakoleddwa gavumenti. Kituufu si kituufu. Eyo emboozi nze sigenda gyongerako kyange. Sijja giwa makulu. Asali tumuvuddeko. Kubanga yo tugikomye. Obwavu obuli mu ggwanga. Oli ayagala kukwata ku ssente ng'atonzaawo yate nti kamaliriza ne kati abantu baavu. Kanfune bbeeka. Abantu tebakyalya. Mujjeeko. Beka. Oze Buganda tujjukira ebiseera ebya campaign. Minisita era ali minisita ebiseera ewa health. Yalabikako ku mikutu gya social media. Ebukwanira wano. Ng'akuŋŋanibwako abantu abawera. Bangi. Era Honorable General Ruth Aceh. Era abantu abatuuze b'ensonga ne bavaayo nnyo n'eggwanga n'otwaliza wamu. Bagamba kyeyakoze yadde ageza okusaasaanya bulwadde kuba abantu ebiseera ebyo bya campaign baali bagaana abantu okukola ki kuŋŋaana. Naye ayaliko Ssaabayeekera n'avaayo n'amuwolereza. Obuyeekera omanyi waliwo ekintu kyesinga omanyi obuyeekera bubaawo ng'olundi naye bw'owangula yaliko oyavaayo yagamba nti ye yabadde awo abantu abawagizi be bavudde bakola batya ne bamukuŋŋaanirako era ye teyatwalibwa mu kkooti era n'omuduumizi wa poliisi ekiseera ekyo omwogezi wa poliisi teyavaayo nga bwe yafuddeyo ku nsonga eno etalina makulu n'alyoka adda mu maaso ga kamera z'abannamawulire n'ensi yonna okutwaliza wamu n'agamba omusajja oyo ow'enseenene n'ensonga eri mayina nga kugana nge wagambye nti ye agenda kulwako omusango noona yakutte kamera bagenda twala mu kkooti agweko omusango gw'okusaasaanya obulwadde. Nammwe waliwo ekintu kye munsobeddeko kiri kimu. Tuli ku nsonga ya kudevelopinga ggwanga. Bw'ogamba nti wali olabyeko ensi yonna we batembeegiza mu nnyonyi. Kifaananyi ki Uganda kye yafunye yabatembeereza. Mbadde njagala kutuulira ku nsonga erangira ku mijoozi gya Arsenal Premier Team eyagalwa abantu abangi Rwanda otunda nsenene nkona ku point lwaki gavumenti ne poliisi okutwaliza wamu batunuulira
ensonga ezimu abaana ne babaawula mu byana tuli ku nsonga ya okyali ku nsonga yansenene ndikumulamu yansenene mu nsenene wakati mwe mwabadde okuvunaana oyo omuvubuka oba omusajja naye abadde akwata kamera ekireese abalala ki ne bavuna atange simanyi ngamba ku abalala tuli ku nsonga ekyakoleddwa kirungi ate era tuli ku nsonga yansenene emisango tebagimuguddeko achenge bamugulako emisango gy'okuŋŋaanya abantu mu luguunyo kiri kya covid nyini bamuvunaana kukuŋŋaanya bantu kusaasaanya ayinza okubeera ku muvumenti naye era oba muvumenti kyoyo bagulako emisango oba nga muvumenti bano abawakanya pulezidenti Museveni aliko Saabayekera lwaki kyakubiri bavudde awo balumbaganya onamukwata ku kamera no waliwo ekintu kyenjagala otunuulire eyamukwata ku kamera yayina mission kiki kyeyali asinga otunuulira yali ayisaawo nze bwekera ku makya nenzija nkwata ekitundu kyaffe kino nenkwatagali amataala oba oyina ensonga wali okikozeeko ddi zemeraganya okulaga beauty y'ensi yaffe obudde obukya kati awo ozolabe kwe kyosinga okwagala oli kyegeza naye yalina kyeyali kyakubiri nedda obudde ompadde butono kyakubiri eggwanga eryaffe litambulira nga wayogedde subira ne mu airline ya Uganda mulina okusaavingibwamu local food tuli mu season ya senene lwaki bo tebalowooza nti bannayuganda akaseera kano abagenda okutavolinga tulina okubayiriza ku mmere ey'enjawulo muli n'ensene ziri season ekitegeeza omuvubuka agenda okuva otuna ensenene mu nnyonyi temwali kye by the way nawuliddeko omu kubakulira abamu kubakola mu airlines oba abakulira ng'agamba nti bagenda kitunulamu ensenene eteekebwe ku mmere kitegeeza ki ndowooza kino kigenda kuba kikolebwa okutangira amakulu ekisooka batandika omwebuuzangako ku biki balina okukolebwa aweebwa n'omulimu ensonga y'omwana w'enseenene ninako enkonyeekaawo bakulu bano nga boogera ensonga yaabwe neŋŋamba Rwanda erangira ku mujoozi gwa ASEM neranga visit Uganda PSG ekintu ekyo kitegeeza mu Lungereza lwo kye tugamba value attracts value ku bintu byonna era ebirina okukolebwa era nseenene omusajja mu premier walangira kasopenzibuza ensonga kati tusobola kugamba nti tujja kutunuulira yes enseenene ziriibwa naye packaging ebintu ebisinga bifa packaging oli akutta akaveera mu nnyonyi ya Uganda Bombardier yaffe tupromotinga nsi yaffe tutambudde wangi ate ensi ezo zikkiririza nnyo mu nkulaakulana naddala z'ensi zaffe era Bobi Wine Honorable Kyagulanyi bamuwa nnyo platform mu nsi endala teri nsi gyagenda mu kiri kurikubiri bakola ki nibatamuwa kati kitegeeza nti buli lwe tupromotinga ensi yaffe Uganda nti ne Honorable waffe Bobi Wine ne bw'aba agenze mu nsi endala balaba nti wow is from Uganda erina value eyawaggulu kati bwe kibeera nti ate tutuuse ku level omuntu otundira ensenene mu nnyonyi tazipakeginze bulungi banaatera kuleeta bumasu nabo babeerenga no ekyo kyo nga gavumenti nsuubira twabadde kutyoboola nsi yaffe naye yaziisizaawo atya wali
kyabadde kyakutyoboola nsi abadde alina gwazitwalira naye ate ye n'akemebwa nkuyita kukemebwa naye kyensaba nga mu ekitabo kyenzikirizaamu ekya bayibuli kyogera ku bwe bayita prodigal son nti omwana bwe yazza emisango nadde eno yamanya nti home is the best era yakomawo so nsaba gavumenti bwe baba beetonze nsubira tebajja kukiddamu era kino kiteekako nnyo essira babaddiremu naye tekitegeeza nti kyebakoze kirungi kyebakoze kyabadde kikyamu ate tebalina tuzza mu kubeera nti tebasoda tebamaketinga nsi yaffe amina tweyanza nnyo tweyanzeeke wagambe ebitwagasonga terina makulu kanzire wano tweyanza nnyo tugenda kudda ku nsonga endala essaawa eno yennyini ensonga gyetugenda okuba ntuddako ensonga gyetugenda okuba ntuddako yeyokubeera nti gavumenti banange katugende ku nsonga endala gavumenti yasobodde okubeera nga ate esindika copa n'emizinga mu nkambi y'abasajja aba ADF ekintu kyetwagala okubeera nga letutunulako paliamenti nga terina kyemanyi webabuuziza right honorable Among deputy speaker ekyamazima nga naye ansa talina nga talina naye kyamanyi kino nno ensonga eno yaleetedda mu parliament honorable Francis Zaake Butebi ng'agamba nti gavumenti yasoose kubanga ebeebuuzaako kino kyasoose kubanga kirabwako we bakizuulidde budde bwali bwakumakya ndoze yali Geno Byekwaso ndoza yasindika ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agamba nti gavumenti basindise ennyonyi ennwanyi okuyingira mu Congo era nga bakwataganye ne gavumenti ya Congo okulaba nga bafeffetta aba ADF. Bantu bangi bavudde nabira nga bagamba bakubye ebibira bakubye biki twagala tubeere nga tutunulira ku nsonga eno tetusinga okwagala si kuba bibira waliwo enkolagana ya legislature ne executive tandise ne Hassan Musa njagala mbeere nga ntandika nayo dakika tusigaza 10 ensonga eno twagala tugiwumbe manga muganda wange gundi executive ne legislature by the way, the judicial to take it. I know to the byonna buli kimu kiri wakyo ate we tugamba nti kati baneeno executive weba eri Kampala kati legislature isanga Arua bayawukana dda kakati waliwo omuntu omu era muganda wange wa gavumenti wanakugamba wonoleta issue ngezitubagamba pulezidenti waffe yagamba kitegeeza tewali kintu kikolebwa wano Uganda newe tugenda nti tulina issue ezitowa gyetutebolinze kuki nti aba parliament bagenda giteesaavu abantu abamu ekikosi ekimu tebakozesa gaabo bamala kutuuka eri so kati ebyo ebyokulumba Congo na parliament temanyi si kyekisoose ekyo bagenda kikola newetunakyogerako newemunakera nemukivumirira kigenda sigala bwekito oliye kasita agamba kati bamubuuza kiwedde lwaki tewakoze vooti just kutuukiriza neffe nga muganda waffe Zaake fe abawabula abatudde mu gavumenti nemuyite Honorable Zaake awabula abatudde mu gavumenti naye yakwanguyidde okumuyita Honorable kati engeri gye bali nti kati bo era nabo bakyogerako boogezina kulaga bano abantu baffe abali eno wansi nti bannaye waliwo ebikolebwa executive naye nga tebiise mu ekituufu kiri nti Uganda amateeka tegakola ku muntu nga tawagira gavumenti
tegakola ku muntu awagira gavumenti, gakola ku muntu atawagira gavumenti. Okay. Ge mateeka ge Uganda. Bwe nkweterayo abawagira gavumenti nga mateeka gabakozeeko. Nga bawagira gavumenti? Ngani? Anti kati goyinza okutandika okundeetera abantu nga ffe tumanyi nti nno amateeka gabakozeeko ne tumaliriza nga tulaba ate ge batandikira. Kayihura musajja we executive ddala tulaba nti kitatta amateeka we gamukwatira nti oli ye yasindika ng'oni ye yali mukama w'oni mukama we n'avaawo tugenda olaba nga ate kitatta ate yasigadde amanyi kitatta ge yalina yagambako olumuntu mwe baminisita oyo gonno gw'oli mu kwogerako amateeka ge gakwata kale ate oli ye yali mukama weyanzanyo teyanzege leero kikkubye teyanzanyo teyanzege Beka constitution yaffe olina ekigambo kyoyogedde omanyi oluusi mpuliriza naye nensirika ogambye nti amasiga gaba 3 erimu oyitabaako sepiki egwa talina kuba era oba obiwumbawumba olina wumba 3. Okay. Kakati tuli ku 2 mu constitution yaffe talina we yawandiika nti amagye gagabanga gaagala okulumba mu nsi endala omwogezi w'amagye avangayo n'abaako kyategeeza ensi era nsasira nnyo aboogera ebitongole ebyokwerinda nsuubira ffenna constitution tugimanyi articles ezisinga eziri crucial kati mu nsonga eyo etteeka ligamba nti buli gavumenti oba president walowooza okutwala amagye obweru w'eggwanga okubaako obuyambi oba okulwana asookanga n'ategeeza ku paliamenti n'agisaba olukusa naye wabeerangawo obwetaavu bw'atwalanga amagye alina okudda n'akuba amavi mu maaso ga paliamenti n'abategeeza nti munnaaye nalumbye ye munsonyiwe newaba tyagaye nti munsonyi n'abaako byabitegeeza era bwe yakoze ku mukutu gwa Twitter tekyawandiika nti alina okuwandiikira Twitter alina kugenda mu paliamenti n'ategeeza paliamenti kyatannakola era ndowooza tegujja kuba gumu obwengeri azze nga atulobola constitution yaffe ani ate kati yaduumira amagye President Museveni yalina okuvaayo yalina okuvayo n'ategeeza yali mu ddwaniro constitution egamba olina okudda n'otegeeza paliamenti nti natudde amagye kyatannakola asinziira ku mikutu gya Twitter nga yemugambye aye naye ndowooza banaatera atomudda kuba agikozesa bubi ekyo alina kikola nga amaze kugeza ng'alina kujja mu paliamenti okitegedde muganda wange kati ati kwe kwawukana okuli wakati wa executive neki alina kusooka kujja mu paliamenti naloka alumba ku Twitter takyabalaba ku paliamenti bakyagiraba kitegeera alina maliriza mu sekendi 3 so bannayuganda bannange n'ensi yonna okutwaliza awamu abatulaba okusingira ddala abali ebweru ensi yaffe kuza kati eri mu katuubagiro abaana be batwala mu ddwaniro baganda baffe mikwano gyaffe bano tuwangaala nabo naye okubatwala mu mbeera etategeezebwako na nsi nsuubira abo batwobudde ababazaala abaana ffe bazaalibwa mu ffe baganda baffe babeera redde naye era balina kutambulira ku constitution si kuva eri kumutwala kiringanga okera ku makya nojja ewakewuwo n'okwata mutabani we omuntu abazze n'akwata mutabani we nga tasefuna bukusa n'abaako wamutwala abaatubudde amateeka agafuga ennyumbayo kati ekitegeeza Uganda kyafuuka kisaawe nti buli asanga yakola atya
tegakyali maka kiyita kifulukwa kiyita ki tokiyita tweyanza nnyo tweyanzege kanfune musomesa awumbeewumbe baganda bange mbadde nsaba mbabuzeeyo ekibuuzo katandike nga kibuuzo singa tutunula katugamba oba omukyamu kusalako ewakaawo ng'olina alternatives za mirundi ebiri okukola quick reaction n'okubira poliisi kyokka ye oli ali mu kweswanta akutte ekintu ekigenda okuteekako obulabe nsuubira singa mba mbuzibwa ekibuuzo ekyo obudde mba nina kukola quick reaction kakati twogera ku nsonga nti abantu bano aba ADF batulumbagana ate si gwe gusoose ate nga bwe tubeera nti primary role ya gavumenti okukuuma abantu n'ebintu byabwe okakasa nti abalamu be babeerawo abalamu be bakwasaganya naye omukulembeze lumu ebbanga eriise yavaayo n'agamba twalwanisa ADF neggwawo era babeerawo era nga bw'omanyi nti omulabe asigala abaako ekirala kyakwasaganya so kati ku nsonga eyo kyabadde matter of quick reaction nti yes procedure yo yabadde erina okuyitibwamu naye ate tojja gamba mbu ate kansooke nga ate n'omulabe waali eri ng'olwedde olina akakisa akagenda akamusembezaayo sinakindi aveewo kubanga yajja n'akulumba so bwe tuba tutunuulira quick reaction eyo eyakolebwa amagye go gabadde galina okugenda ate njagala njukize baganda bange baganda bange bano nti ye omujaasi aba everready era ekyakirayira nokirayira okukuuma era wonna waayitibwa nti waliwo ekyetaagisa aba alina okukola ki okukozesa quick reaction yensonga lwaki omusolo gusasulibwa tubeere nga nabo embeera zaabwe tuzitunulamu kubanga batukuuma kati bwe baba bagenza okubeera nga batangira embeera etanyuma etaali nnungi bantu baafa embeera teyali nnungi nga waaliwo embeera yonna ey'obbalumba okugenda okutereeza ekyaliyo ekyo nsuubira nti baadde balina okukozesa quick reaction amina tweyanza nnyo tweyanzeege kyotazeemu enkolagana ya parliament ne gavumenti weeri bakanya bulungi tujja kubebaza tweyanza nnyo tweyanzeege rero waliwo ebintu bye tuyize bibiri quick reaction kosa eri adde value ki no value gena na value attracts value. Okay, value attracts value. I mean, sikutundira